Ekisamba kino oba ekitoogo ennaku bbiri emabega kyagoba ku mwalo gw'e Masese ne kisaaba eno ku bunkenke. Balumiriza nti ekisamba kino ekiri mu bugazi bwa yiika 4 kyaleetebwa enkuba ebadde etonnya ennaku zino n'empewo ebadde ekunta okuva ewa Nnyange. Ekisamba ekyo kyemulaba kyavudde wa Nnyange, empewo n'ekikutuka olw'ensonga nti abalima babirimye ne babikutula gye bibeera ne bisobola okulabika nga enkuba bw'etonnye ne zisituka ne bitambula ne bijja. Abavubi bagamba basanze obuzibu okusaabala ku nnyanja okuva e Buvuma anti kyaziba makubo amaato mwe galina okuyita. A large extent it affected the economic activity at the landing site by covering the landing site. So the people who were coming from Buvuma using transport boats were unable to land at the landing site. So it affected their businesses and also it caused loss to government because yesterday as I speak, people refused to pay taxes in terms of market dues because the weed had covered the landing site and they couldn't do economic activities like sales of commodities around the landing site. Gatotaganyizibwa amaato agava ku disitulikiti y'e Buvuma agagayita gano ku Nyinda waboneka nga amaato gali kubutaganyizibwa gali kuva ne mu paakingi ebize bayiga paakinga gaida ga paakinga mu kifo ekitandibaire kituufu. Era bano balaajana lwa bidiba byabwe eby'ebyennyanja ebyonooneddwa ekisamba kino ebiri eyo mu 20. Era byonna tujja kujja mu maaso n'okubategeeza ekinaaba kyeyongeire ku okukosa aye kyagire banaifu gye balundira ebyenanda mu keegi kyaboneka nga kibakosa era gekipaakinze n'isaawa dino n'okutuusa kati byendogerera. Okusinziira ku bavubi bano kino kibafiiriza ssente eziri eyo mu bukadde 3 kyokka batya n'okukwatibwa endwadde. Loosi gye ekoleddwa kuba keegi emu evaamu ttaani 2 kuba eri 5 ku 5 bwe ziba nga bwe ziri egeeja 20 ziri ttaani 40 bw'okubyamu esiringi akenda bwe tutunda ziringa miliyoni around 3 zigenda mu maaso bweziti. Bano bagezezaako okusika ekisamba kino naye nga buteerere nga kati baagala gavumenti ebayambeko n'ebyuma ebisobola okukola omulimu guno. Eyanguwe mangu kuyola ekintu kino nga tekinatuuka ku lutindo. Bwekinatuuka ku lutindo amasanyalaze gagenda kuvaako ate kino n'olutindo lwaffe lwakatwala ssente zaffe nnyingi. So nsaba gavumenti eyanguwe Masese ku keejezi bakitemateme bakiyole kiveewo. Tugula emiguwa gino ne tugula obusawo buno ne tuleeta hadiko oba omucanga ne tubijjuza